anya okubeerawo n'emirimu gya kibayita court martial, kooti y'amagye. Ekisooka nti yo yennyini teriiwo mu mateeka n'abamagye terina bawozesa okuggyako ku misango egyekuusa ku mpisa zaabwe ng'abajaasi. Erina kubeerawo nga disciplinary tribunal, kakiiko akatali k'abakugu, akatali k'abamanyi, akakwasa empisa abasirikale baabwe. Ekyokubiri nti terina buyinza kuwozesa abantu batali b'amagye. Ebyo byonna bimenya ssemateeka, era twabawangula mu kkooti ya ssemateeka n'erangirira nti ekkooti y'amagye eriwo mu bumenyi bw'amateeka erina okuvaawo, fayiro ezisitule zonna ziweerezebwe mu kkooti eza bulijjo ezirina obuyinza okuwuliriza emisango. Bannaffe ssaabawolereza wa gavumenti n'ajulira n'ajja wano n'asaba bayimirize mu kiragiro ekyo. Naye ekisooka kiba tekijjeewo kiri nti kkooti yalangirira nti eriwo mu bumenyi bw'amateeka, it's a kangaroo establishment. Kati ate bagenda mu maaso n'okuwozesa abantu, bakwata ne batwala. Museveni yakifuula kizannyiro kye, mwatwala abantu abatakkiriziganya naye mu byabufuzi era gye batasobola kufuna bwenkanya nga kkooti ya ssemateeka bwe yagamba, kubanga Museveni yalonda abantu abo yabadisipuliininga, abakyusa, abagoba, era nabo bennyini bali subject to military law. Teyasobola n'obakwasa empisa ng'agamba wasaze bubi omusango gundi, kubanga tebalina independence ebeera mu bitongole ebirala ebiramuzi mu nsi yonna. Basirikale be asobola n'okumuggyayo n'agagwe guti nkugyeyo gende Karamojjo olwane n'ababbi b'ente, abatambuzanga bwalaba n'agabba gwe Freeman nkugyeyo gende Central African Republic olwane n'ekkonyi n'aleeta omuntu omulala. Ebyo byonna Constitutional Court yabitunuulira n'esalawo n'egamba bano tebalina kuwozesa mwana wa muntu, kaabeere mujaasi, kaabeere muntu wa bulijjo. N'olwekyo kye bayita stay of execution kye baafuna wano kye bakozesa okusigala nga bawozesa abantu mu kkooti etaliiwo mu mateeka. Era twaddamu ne tutwala n'omusango omulala mu Constitutional Court. Constitutional Court n'ekiddamu naye nno nga tukyali mu ebyo, abantu bongera okusibwa ate abantu tebasobola na kuweebwa bbairo, tebasobola kuweebwa bwenkanya. Abajjukira ebigambo bya Guti bye yatugamba eggulu, bwe twamugamba nti Honorable Kyagulanyi bamukubye emiggo mizibu, bamuyisizza bubi, n'agamba client omwe yabadde awakula olutalo ku bajaasi ng'asuubira nti nagenda kufunayo ki. Mu bufunze chairman wa court martial eyali agenda okuwozesa omusango yali amanyi n'ebyabadde mu field, ng'amanyi n'ani eyawakudde olutalo, ng'omusango yagumusalidde naye ali mu maaso ge anoonya obwenkanya. So obola abamu twagamba eyo tonzizaayo kubanga teri bwenkanya. Ekyokubiri, ekkooti nze kennyini nze nagenda ne movinga court ne gigamba eriwo mu bumenyi bw'amateeka, so eyo tewaddika. Tulabye era kitalo nti abantu bakyavunaanirwa eyo. N'olwekyo mbadde nsaba ku Supreme Court kye mbadde njigamba nti yanguyeeko okumaliriza ensala, kuba omusango twagwoza ne guwulirwa kyamukisa mubi. Abalamuzi babiri kubaaguwulira, Mukama n'abajjulula nga tebannaba kuwandiika nsala yaabwe. Tulina essuubi n'okukkiriza nti ekkooti ejja kutuula esale omusango guno mu bwangu ate era mu bwenkanya.